bange litali lya wala mu Kampala wakati kino mukikwate bulungi nnyo mugenda kwata omuliro. Katonda ayina obusungu bungi. Waliwo omusaayi ogugenda okuyiika. Nnyina wendi omwoyo mutukuvu najja n'antwala. Kati Yesu ayinza osanyuka wabeerayo omulokola afa. Waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise. Tweyanziza nnyo tweyanzege omulungi akyekumidde ku Yuginawo TV amanya nze Stone M nkomyewo ne musumba Kango ono owa Believers on the Local Ministries Matugga eno gy'asinziirira ddala n'asooka abona eggwanga lyonna n'ensi yonna kansoke mukuwa kubuuzeeko Sumba. Abatulaba ku Yuginawo TV mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, amannya gange nze Pastor Kango Enjoga Abdieri ku Believers on the Local Ministries Matugga wenva okubeera nga mbaweereza bw'obeera ng'oli mu paaka empya Kampala kubanga endagirira ennyangu ofuna bufunyi taxi n'ogigamba 13 ntwala ku kizimbe kye bayita Matugga Shopping Center awo nnyini weekuteeka ng'obuuza wa scrap ekyambuka ku scrap obuuza batunda scrap kuyo kwoyambukira bwoti ekyakyo oba ogiraba eriko n'ekifaananyi ekinene oba ogiraba nti weewo twateekako ekifaananyi si lwa kwegulumiza bulo olw'okubeera nti twagala abantu baleke kubuzaabuzibwa abantu banguyirwe nga okutuuka ku kanisa. So awe tusangibwa naye olwaleero nyina ekigambo kyenzize nakyo nyina ekintu ekyanneeraliikiriza. Kiki Musumba? Oli awo sitera nnyo kubayita kwe kubeera nga nabayise. Nabadde nyina wendi omwoyo mutukuvu najja n'antwala. Bwe yazze n'antwala ku lusozi olunene ennyo olw'ewaggulu. High mountain. Bwe yantuusiza waggulu n'aŋŋamba nti njagala otunule bulungi nnyo nga weetegereza olaba ki. We natunudde bulungi nnyo nga neetegereza bwe nti nendaba essaawa eya bulijjo zino ez'oku kisenge naye ng'essaawa eri nnene ng'erimu munda mu yo engeri y'ebisenge ssaawa munda mu yo. Kati yabadde ng'essaawa at the same time ng'eringanga ennyumba ng'osobola giyingiramu obunene bwa yes. Kati nagenza okuyingiramu nendaba nga erimu obusaawa obutono we buti nga buli muntu ku nsi kuno ayinako essaawa ye. Buli muntu ayina essaawa ye emubalira obudde bwagenda omala ku nsi era emuluŋŋamya biki byagenda okukola mu ssaawa eyo. Naye nagenza okulaba nga buli muntu akolera wala nnyo okusinga ku ssaawa gy'aliko. Akolera wala atya? We nayingidde munda mu ssaawa nalabye amannya. Kati nga essaawa gy'oteekako focus n'ogitunuulira bw'oti ng'olaba erinnya nnyini ssaawa, olaba nnyini ssaawa ku nsi kuno n'abamuliraanye n'ebimuliraanye. Kati naye ng'abantu bakozesa obudde bubi. Ng'abantu obudde tubukozesa bubi tuti nga tetulina kukola kye tulina kukola nga tetuli mu kukola kye tuteekeddwa okubeera nga tukola akaseera ako nga twekolera byaffe. Nalabye essaawa nga waliwo omuntu yabadde ajjira nga ku sipiidi nga yayiriyiri ng'akwakkulawo obusaawa obwo butono nga naye wakwakkulawo akasaawa akakatono nga immediately ngo ono ali ku nsi ng'akutuka ng'afa. Nalabye pulogulaamu y'essaawa eri nga ebala nga naawe olabira ddala bwoti oba ogitunulamu ng'olaba nti ebula ssaawa busaawa. Ebulako katini obudde bw'omuntu buggwe butereevu buli ssaawa ng'amadda ga Kristo ebyaddala gasembedde. Omanye ensonga lwaki leero nabayise kubanga nalabye ng'amadda ga Kristo gasembedde naye oluvannyuma lw'okukola abantu bakoze ebintu ebikyamu mu maaso ga Katonda. Abantu bakoze ebintu ebyesitaza Katonda. Yesu yeebazibwe. Nekireetera abantu okubeera nga nekireetera Katonda okubeera nga essaawa gyongedde speed
bannyabo ne basaba bampulize essaawa etambula speed. buli muntu essaawa ye tambula speed. kati zino essaawa zijja maanyi ku eri ennene. Kwegamba eri ye control. Kati wayongeza eri ennene ne buno obutono bwonna bweyongeza. Simanyi kiriwo naye essaawa eri edduka speed kyenyinza okugamba. Naye nga nagenza okulaba immediately nenenya amaaso ga Mukama ne mugamba Mukama nkwegayiridde twateekateeka n'okusaba ku Lwokusatu buli Lwakusatu tuba n'okwegayirira nga tusabira eggwanga. Tukitegedde tukimanyi bulungi nnyo twava ku mulamwa Mukama wange Yesu. Naye tukwegayirira essaawa zino eno tuddize ekisa. Tusobole okudda ku mulamwa abantu bo baleke kusaanawo. Ne mujjukiza ne mugamba Mukama waga toliddamu kusaanyaawo bantu bo. Nga we yakola mu bibuga biri. Ne mugamba ku mundembe gwa Nowa. Yes. Ne mugamba Mukama nga wagamba tukusaba otuukirize ekigambo kyo kubanga oli Katonda ow'endagaano. Oli Katonda asuubiza n'otuukiriza. Bannyabo ne bassebo nabadde nkyayogera ebigambo ebyo. Ne mpulira nendaba omwoyo wa nendaba Katonda. Nendaba Yesu nga Yesu akwatiddwako nga is touched. Yesu alina ekisa. Alina ekisa kingi nnyo nga akwatiddwako n'agamba abantu bange. Bano essaawa zaabwe ezibala mangu. Kati mbadde ngamba Yesu yandibadde musanyufu engeri gy'abaagenda okujja osisinkana abantu. Ani akusesa? Naye takyagala kudda. Kati omanyi Yesu lwaki yajja? Yajja ku nsi kuno. Yajja kulokola. Kulokola. Kubanga Yesu tayagala kulaba bubi bututuukako. Kati ate Katonda omanyi lwaki tetumutuukirako direct? Era bamutuukirako mbu Allahu Akbar. Balabye. Oli ku banno. Kankubuulireko ekintu kimu, Katonda alina obusungu bungi ate asalawo. Era singa gwe tutuukirako direct singa bamu yatutadda nga nange mwendi. Kirungi nga nayo kikubuulira mazima. Anti lwaki? Kati Yesu ye kyayagala ayagala nnyo okulaba abantu nga balokose. Kati Yesu ayinza osanyuka wabeerayo omulokola afa. Ayi lwaki? Ng'alokose ng'akola ebyobutuukirivu asobola okusanyuka kubanga abeera akimanyi nti agenda mu bwakabaka bwa Katonda. Babeere bonna singa okumutiisa abafa oba obutayagala be bantu abo abafa nga tebategedde Yesu Kristo. Baba bagenda musumbuwa. Baba bagenda musumbuwa. Naye ne mugeyo eno gye bakusuula obeerayo ng'olajana naye ebibonerezo ebisingayo bungi. Kasita olajala n'ogamba nti n'oleekanira waggulu nnyo n'ogamba nti Yesu. Kati kino kye bayita ekikompe ky'obusungu bwa Katonda. Awo bamalayika b'emagombe jjukira babeera bakikontrolinga be bakisumulula nabagamba nti wakisumulula bw'ati n'akibikkula kivaamu alufu nekufuwako ennyama yonna neekulumya kibanga gaasi. neekulumya banange kambabuulire waliwo obusungu mu Geyeena. Waliwo obusungu bwa Katonda obwa ddala obukwatikako bw'oti owulira nga obusungu bukusensera nga bukumalawo. Musumba ogambye Katonda alina obusungu. Alina obusungu kuffe abantu. Kuffe. Era ekyasinze okuneewuunyisa mbadde nkugamba nti olabye ekyo ekikompe ky'obusungu bwa Katonda kati kiyina engeri gye bakisumulula ne kikufuuwa. Naye ekireetera okusumulula ne kikufuuwa bano bamalayika b'emagombe tebaagala oyogera erinnya Yesu. Kati eri omuntu yenna nga wategeerako Yesu kati nga gwe wowulira olwedde wonaatuuka ali ku judgment day n'omala osalibwa omusango gw'okugenda mu Geyeena ogenda tandika okugamba yiikale Yesu bamuŋŋamba akasajja ako bakaŋŋambako nga sifaayo. Erinnya awo ne ndyogerera awo. Ojja tandikirawo kankubuli oba oli musiraamu oba oli mulokole oba oli mukatuliki oba oli muki azironga azibagenda ogenda kufa. Kasita onamala okufa mweno transformation ng'okyusibwa okutwalibwa mu Geyeena nga ku judgment day kasita onaatuuka ali ku ekyo kiminzaani kye mbagamba kibaako ne olumu ne wabeera bateekawo ebintu olumu agasepiki olumu ebintu ebirala ebyenjawulo. Kasita onaatuukawo bw'oti bagenda kubuuza ebibuuzo bino wammanga. Bagenda kubuuza Yesu omumanyi nti simumanyi nti mumanyi. Lwaki tewakola byagamba wawulira byawagamba nti ye era nga gw'owulira enjiri eno ogenda gamba nti ye kati bakugambe obeere nga tukyalina kyakusalawo kati bakugambe genda naawe okimanyire ddala jjukira oba tonnagenda naye ng'owulira okufa okuluma ku ssaawa ey'oluvannyuma tewaba kusonyiwa newembeegayirira kasita oba ng'ofudde oba ofudde. Kati nentandika okuwulira ogenda tuuka ali
obeera okyali awo ng'owulira eri maaso gy'olaga ng'owulira emiranga nga gireekaana nga bali abakusoose at least mumpayo amazzi kankubuulire wabeerayo ebbugumu ng'oyo yakatondo k'amazzi we kati nga naye tosobola kukafuna. batugamba mbu obeera mugeyeena n'oyo amazzi mbu bakuleetera masira. Ani akusesa ng'ogagjeewa guli omuliro gukwokya envunyu zikulya zikulya olaba leetera tewaliyo kisa kiriyo kati no ne bakuyamba ne bakuwayo ekikopo ky'amasira oba towonye. Kyenkugamba nze nkimanyi kati kankubuulire ebyo by'oyogera tebiriiyo. kankubuulire tukuze batugamba onoonya ekintu ekikakkanya omanye ekibego ky'ettooke nga kyokya bulungi ekitole oba weetaagayo at least ekintu ekyokyayo kyempolampola ng'ekitole ky'ettooke bakikuteekeko mu kamwa owulire ng'okkakkanamu naye nga tosobola kukifuna. Obeera oyawula tesiti y'omuliro gw'oku nsi wali okutte ku lyanda nnyo. Obeera oyawula tesiti noga nti at least singa banjo kisalira eri oku nsi naye nga tosobola difuna. Ery'oku nsi nayo liri solidimu kati terinayo byeryokya. guli omuliro gwa ddala. Guli omuliro gwa ddala. Kaakati nja mpulira gwe kasita oyita Yesu nga bayokya nga bakuteera ekyo ekikopo ky'omusungu bwa Katonda. Njagala mbategeeze balokole mmwe abampuliriza kino ekintu si kya muzannyo. Tewakyaliwo budde yadde essaawa, tewakyaliyo kaseera nga Yesu tannaba kudda. Yesu agenda kudda. Banyabo ne baseba bampuliriza weetereeze. Zuukuka kubanga wona asigala ng'osirise kano akabaate kagenda kutomera. Bino ebigambo bye njogera gwe lwakuba tosobola kubiraba. Naye ate nkusabira mu linnya lya Yesu ng'olaba vidiyo eno. Njagala Katonda akukwateko akusumuseeko mu nsi ey'omwoyo olabeko ku bibonyobonyo bino. Kubanga wenna akulaga essanyu eggulu tosobola ddikolerera. Yesu ye ayagala okudda. Ayagala okudda naye ate tayagala kudda. Ayagala okudda naye tayagala kudda. Kitegeeza ki musu? Ayagala kudda ng'abantu be bakyakola eby'obubambaavu maaso ga Katonda. Ayagala okudda ng'abantu bakoze obutuukirivu ng'abantu bategedde Katonda. Oli yagamba oba ki? Tayagala kudda naye ate ateekeddwa okudda kuba si Katonda, si nannyini ggulu. Nannyini ggulu ali ogu Katonda. Era ne woonaatuuka eri n'oyingira mu kye twaliise sitting room ya Katonda, ogenda kusanga entebe ng'etudde makkati nga ngulumivu nnyo bweti ng'ejjudde eby'amaanyi. Olabe endala ng'eri sayidi eno endala ng'eri sayidi eno. Zibeera entebe essatu nga kuliko eya Katonda Kitaffe, Katonda Mwana, Katonda Mwoyo Mutukuvu. Katonda bali basatu. Naye bano bakatonda ababiri, Katonda Mwana, Katonda Mwoyo Mutukuvu, bakolera wansi wa Katonda Kitaffe. Kati ono alinga nga assistant. Aliwo ono Yesu. Yesu assistant wa Katonda. Yalinga nga Katonda assistant wa Katonda direct. Kati ate ono Mwoyo Mutukuvu yalinga Katonda mupakasi. Yabakolera bali. Yabakolera. Kati bonga bakola ki? Kati ono Katonda, ono Yesu yawulira eddoboozi okuva eri Katonda. Era yatuusa obubaka okuva eri Katonda. Kati wamala obutuusa okuva eri Katonda, wamala obujja eri kuva eri Katonda, n'abuleeta obubaka obwo ne bujja waneno ku nsi, ne bujja waneno ku Yesu. Wamala okujja ku Yesu, Yesu n'awa order Mwoyo Mutukuvu. Mwoyo Mutukuvu n'ajja n'ateekesa mu nkola. Yalagira ekibala nga kino kimere. Yesu ye PA wa Katonda, personal assistant. Nze gw'omanya ebirala sibimanyi naye kyemanyi yasembayo. Era wobeera ng'onoonya Katonda tosobola munoonyeza ku mwoyo. Omunoonyeza ku mwana we Katonda. Kati ate oba toyambiddwako mwoyo omukozi tosobola kulaba Yesu. Ebintu biri ebya. Kati ate bamalayika babiyingiriramu ate abo bo eri bamwana yinje. Mwana yinki? Muggulu. Tebali awo nti balina amakulu. Be bantu ab'obulijjo. Kankubuulire eva ku bantu ba bulijjo. Omuntu be bamalayika ba bulijjo. Omuntu wayingira mu bwakabaka bwa Katonda, wayingira eri mu ggulu. Beewuunya nnyo wa surprised baba bakwegomba n'okukwatako bwe bati. Baba kutwala by the way okimanyi nti we are small gods. Tuli ba Katonda abatono. Ffe. Olwokuba tusobola okuzaala kye kitufuula ba Katonda. Kankubuulire ffe tuli ba Katonda abatono. Era ffe boolaba wano bamalayika wootuuka eri bakwaniriza mu bitiibwa
bakozi baffe bali bapakasi baffe omanyi nti no mwava asobola ku street aina malayika we nga 20 bonna bapakasi be ati ekitufuula bakatonda abatono yoyo omwavu lwaki asigala mwavu ng'alina bamalayika twatondebwa mu kifaananyi kye kakati ekintu ekisinga obukulu olyose n'obuuza ekibuuzo ekyo ekintu ekisinga obukulu bayibuli egambye nti tegeera amazima aga amazima gakufuula ow'eddembe okimanyi nti nno buli muntu ku nsi kuneno yatondebwa okuba omugagga abaavu babaddewo okuva ku mirembe gy'aba yesu naye okimanyi nti nno buli muntu yatondebwa kuba mugagga mbadde sikimanyi kati nze olaba wano ettaka lye ntuddeko lino njogera mu linnya lya yesu yayogera mu kigambo kinagamba nti buli we tunaalinnyanga tunaatwalawo ntwalawo wano otwalawo mu ngeri ki wano nze mpangisaawo ennyumba ngipangisa ennyumba gy'opangisa oyagala gyeddiza n'agamba nti yayogera mu kigambo kye n'agamba nti buli we tunaalinnyanga tunaatwalangawo ate n'agamba nti tetugenda kwewola yadde okweyazika kati nange ntwala obuyinza nga ngula awantu wano ogenda kugulawo ngenda kugulawo mu linnya lya yesu amiina era sivaawo nga siguzeewo eddi leero nesoni ms liwaza sokombulire ogenda kugulawo leero oba oleeta muzannyo mu njiri simanyi ogambye togenda vaawo leero wano mpangisaawo ngenda kugulawo nga sirivaawo nga siguzeewo nkitegedde anti ogambye sigenda vaawo nga siguzeewo mbadde manyi nti olwaleero tetuva wano nga era ne mukama nakyakisobola ayinza okukozesa omuntu omwawo ogenda okulaba nga agawo wange nti ye abo bagulawo mmeka nti weziti kwata ni wabbeeyi wabbeeyi naye kankukuli bano abantu bano abaliwo kati nze nzijukira nga twakajja mweyo ennyumba nga mulimu omuzimu gw'omukazi nga mulimu omuzimu gw'omukazi batya nga gwekweka mu nsonda nga mugulabo bagwekagula nze agulaba nzeka lwaki gukala yagulaba nga gugamba tewali agenda beera muno eno ennyumba oyo omwana wange yanzita kati ennyumba eno yali oba bannaye bayinza okubeera nga balaba nga bandaba abaagala ennyumba abampangisa ennyumba balandiroodi bo eno ennyumba yalina maama waayo nanyini waayo nga mukyala kati waliwo obutakkaanya obwaliwo mu famire yaabwe ne bamutta nga baagala kufuna nnyumba eno kati bwe bamuta nemaliriza nga ennyumba eno epangisibwa bafunengamu akasente ng'abewaka begabanye kubanga wano eno wemulaba poloti yawo 5 ku 100 eri mu bukadde nga 20 wano ematuga tuli wano wetutudde kati babala ennyumba ne poloti ziri 2 jjukira zikome eno eri maaso naye just mbesinze wano eno wempangisa nga nze ziri poloti 2 100 ku 100 ne bali abatika eri ikweri byonna ku ebiri mpaka eri maaso akati abantu baagalawo ekyobugaga bakyagala kati omukazi asigala wano ng'akaaba nga banzitidde bwereere kati ng'agaanye kati ng'agaanye temulimu ayingiramu n'abeeramu nentuukamu ne gasebo nyabo wafa okimanyi nkimanyi kati fuluma ogende gy'olina okugenda ne gugenda oyogera n'emizimu kati ensi y'emyoyo kyeki ensi y'emyoyo mizimu ensi y'emyoyo mizimu bamalayika katonda noyogera n'omuzimu ne gugenda nyumya nagwo nenkugamba nkugambye genda kati kasagulya nkugambye genda gusobola okugaana naye kakasita kasante kamu nenga nkugambye genda mu linnya lya yesu automatically guddukirawo katuddeyo emizimu gitya yesu erinnya yesu by the way it is a burning fire erinnya yesu muliro gwokya kati ennyumba eri safe era njitwala mu linnya lya yesu kati wembanga nange oba omuntu waffe gyali eyo nga naye alina ebintu webiti ebifaanaganako webiti tugendawo bugenzi waka nga tusabirawo ate ferooko tetugenda tuuka kaseera nga twewaŋŋamya naye tuliba tukulaakulanye tutya tugenda sigala tukola services ez'okukyalira abaana b'abantu nga yesu yakolanga okulambula abantu be naffe tugenda kusigala nga tulambula abantu olwo gundi oli ayinza okugula ekidduka kyenjagala mutegeere kibeerewo ekiti we tuba tuzze okukulambula we tuba tuzze ne tukulambula we tujjeewo ne tumala eddakiika 5 njagala osigale busigazi ng'okkiriza katonda
nti Mukama nze amaze okukyala ewange okuyita Musumba Kango era tumaze okusumululwa gwe just njagala okole kubanga tuyina abantu bangi era tugenda n'abantu bangi ate tuyina obbakyalira mu ddakiika 5 ne bwe mba nga nnyinyeyo bulinnya I come with the blessings nze nafuuka mukisa kambabuulire nze nali kikolimo nali mubbi nali muntu omuzibu ennyo ne kati nafuuka mukisa era nze naawe kennyini akola nange togenda kubeera bw'otyo mpaka batya olwedde otambula n'omukisa obeera n'omukisa oyogera n'omukisa lwaki osigala kyekimu era nkusabira mu linnya lya Yesu akukyuse tutandika okulaba nga oli makooti onekaanekanye nakoze ekirero bino ebigambo bye njogera I'm not joking I'm more than serious era mpakakasa ono Katonda gw'empeereza si mwana wa muntu kulimba naye kanzire wali ku kisaawa wabadde message yes ku kisaawa kati we neegayiridde Katonda ne mugamba nkwegayiridde munnange Yesu nkusaba osaasire abantu bo ng'ojjukirira ddala endagaano ze wakola naffe ku kino ekigenda okubaawo njagala osaasire abantu bo bannyabo ne bassebo Yesu yatonnyesezza eziga olaba mu Kampala wakati mu bbanga eritali lya wala mu Kampala wakati kino mukikwate bulungi nnyo mugenda kukwata omuliro e Kampala weewa kati goina waffe oyina Kampala weewaawe mulala oyina Kampala oyogera ku kibuga ekikulu eky'eggwanga lyaffe kati ate ki kyenjogeddeko nkiddemu mugenda kukwata omuliro mu Kampala wakati mugenda kukwata omuliro naye omuliro guno ekigenda okuguleetesa okwokya waliwo abagenda okugukuma n'emiriro gize nga gibeerangawo mu Kampala kati wagenda kukwata omuliro gugenda kwokya emaali y'abantu bangi bagenda leekaana ojja wulira ogenda wulira waliwo omuliro gwakutte mugundi oba kisenyi awo saidi awo wagenda okujja bagenda funa omuliro omulala bali bagambye kireka nkayana za ttaka gwakuttewo ddi gwakuttewo in this week tegubanga gwe gwayise gwakutteko wino saalabye bulungi nzijukiranga gundi kuba bali bakayanira ttaka bannange omuliro gujja era gulimu okwekuusa ku ebyo naye omuliro gujja mu Kampala wakati ekyo lwaki kiri bwe kityo kyekigenda oleeta omuliro ogwo gw'ogamba ggwe Katonda ayina obusungu gye tuli abantu twagala ebyobugagga okusinga Katonda abantu twagala okukola okusinga Katonda abantu tuganya okuwaayo akadda katono bwe kati okukyuka mu nsi yonna yonna lwaki atutunuulidde ffe wano waffe mu Uganda siwalooka watunuulidde gwe towulira ensi endala nga zibwatuka towulira ensi endala zetta beesalanga abasala embuzi lwaki tegugendako eyo ewala eyo ejjinja Mbale Mwaruwa kyogamba eri towulira nga n'amataka gabumbulukuka ebuduuda kati gwe towulira ejjinja ezo enguudo we zitta abantu tewaliwo wantu watali kufa era okufa kankubulire bamalayika b'emagombe n'abalabi 3 nga bajjidde mu gufaananyi gwa musota bamalayika b'emagombe ne bajja basimba mu Kampala wakati kubanga ye sentulo kati ne batandika okubeera nga basindika bamalayika baabwe abalala ababagoberera ku buli kkubo erifuluma ekibuga kati kankubulyeko ekintu ekirala waliwo omusaayi ogugenda okuyiika anytime from now wagenda kuyiika omusaayi gukulukuteko ne ku ttaka mugulabe kiki ekigenda oleeta omusaayi musumba kankubuulireko Katonda alina obusungu bwonna busungu bwa Katonda naye buvudde ku bintu ki Abannayuganda basamira abantu balokoka naye ate obusamize nabwo bususse oli alokoka n'asigala ng'akyasamira waliwo abalokoka ne basigala bakyasamira naye waliwo abantu abasamira ziri ensi endala waliwo ensi endala Mukama gyandaze nga yo agimmye n'ezzadde abantu bakyazaala bakyafuna mbuto nga mulimu bikadde byereere abakadde mu nsonyiwe naye njogera ku bakadde bano ab'ensi eyo
Ogamba bino bibali baleeta bya one child policy nga mu China nga tebakkiriza bantu kuzaala. Nkugambye Gavumenti yennyini etakkiriza bantu kuzaala. what is government? Government is the devil. Gavumenti ye devil asooka. Ye sitaani asooka. Era gavumenti yeggwa omuntu. Nze setaani asooka. Kati ate okyabuuza. Ate nze nkukoze eki musu. Gavumenti yefe abantu gwe kyo tokiwulira bulijjo nga bakyo. Nkimanyi. Batulimba notulimba tugenda beera bakulembeze b'enkya. Akalulu wakalabye. Eyo manduso. Trigger of the blood. Nga ate kibiina kyennyini kye kimu kye kiri mu kwekuba. Nze kankubuulire. Ne musumba abantu bajjawa ssente. Nalabye ssente mu kalulu. Ekololo wale. Oli najja ne biliyoni nga 3 omuntu ogu nga naye ali myaka gyaffe. Kati kankubuuze. Gwe owulira gavumenti otegeera ki? Nze ntegeera Muuse. Ati kati olutunula kungulu. Tandika olabira munda. Kibayita gavumenti. Obe ensi okutongoza ensi kale kanjogere kutongoza ensi. Bakere ku makya bagitongoze enti eyo ensi ya Uganda. Kitegeeza ssente. Nganya ina bano Ensi. eno gye batongoza. Ebe ina ssente. Kakati aba controller ba ssente. Amanyi ssente zikubibwa okujja. Asobola okuba akasimu n'agamba mu mprintingireyo trilioni 5. Golowooza waba ina kyayagala nga kifunisa ssente aba ina kola atya? Bw'aba ina kyayagala nga kifunisa ssente. Ogamba aba ina kola atya? Era wayo ssente. Era ajja kubayo akasimu bakole ssente. Kati ssente zigenda kuyiika mu nnaku zino. Abantu abasirusiru bagenda kufuuwa omutwalo ogwo. Olwedde batulazeeko ekijja. Ebibaluwa bigenda kutandika okuyitaayita. Ate bya luno bigenda kubeera very serious. Mulokole njagala kukusaba. Kalonde, Kakuume, Kabanje, we bakabba bakole ki? Ndekanze. Kakati nkuwa magezi, nkuwa gabuwi. Bagenda kabba. Nkuwa gabuwi. Kyoba okola kibeere kimu ekya. Kalonde, duka mu nju eyo webikke. Abavunaanyizibwa okukakuuma baleke bakakuume. Tuyina protest vote ye campaign etambula se. Kalonde, Kabanje, Kakuume, bakabba bakube. Bakivuunula. Let me tell you. Bobango ngolonza akaluluko. Londa red. Genda webake. Londa yellow. Genda webake. Endala sigena nazogera kuba is nothing. Faba bulu n'aba green. Temwogera. Genda webake. Naye onetantala. Ogenda beera one of the blood. Ogwo gwogamba ogenda oyika mu kibuga. Ogenda beera omu ku gwo. Kankubuulire nalabye pulaani. Nga waliwo omusajja ayimiridde waati Munyankole muwanvu. Atandise omera ekiwalaata. Ng'ayimiridde waati naye nga omanyi nze we nali nga nkyali omubbi nalabako ku mbwa enkambwe. Mwe temulabanga ku mbwa nkambwe. Embwa enkambwe ate. Wo. Embwa dooga nga nkambwe. N'ogisanga mu kikomera nze nabuukako wenti ngenda okugwa mu kikomera okubba. Nagwa mu mbwa. Kye kyatuukawo. Ekyo kigo. Ebyo bigo. Embwa esobola okukuba ekigo. Embwa ekuba ekigo. Naye twasooka ne twemekita kyani kya gundi. Kyani kya mbwa. Naye ziri embwa ezina kiro. Eziringa emiyana gy'ente. Embwa. Nakuba embwa ebigo. Naye nze kye natobako kyali kimu. Nze kyemmanyi ku mbwa. Olina ojjanguyira nnyo n'okubaza okungi. Kwata mutwe. Oba toyagala ekulume. Kati enjala yanjuzayuza yantakula. Nene njikwata oluba. Nendyoka ndunyiga.
ate yasamya binnyo bya nenjasamya anti eyina amannya amawanvu we gati kati woteekamu engalo tesobola kuluma. Embwa erumisa amannya ago amawanvu gokka, terumisa buno butono. kati nze njesiga ntya weba kwolwo yatandise obulumisa nabo ng'okagenderamu. Nze kyemmanyi kiri kimu, embwa eriyo yannumba nagikwata nengikwata mu kamwa netandika okunkuba engwala, nange ngikuba engwala ntube wansi nengikwata oluba nembeera nga tekyasobola kunnuma nga ngikutte nensooka nengipakira nenoga nengita neryoka edduka nezaako negenda. kati tetulabanga ku mbwa nkambwe. Kati nalabye omusajja muwanvu munene alinga embwa enkambwe. eringa embwa enkambwe, kyenyinza okwongerako munyankole Yaani gwe walabye nga ayimiridde wali abagamba muteese enzija, ng'agamba baana munnabyabufuzi omunene ayagala kukyuka kudda ku sayidi eno. Kaakati nze gwe mmanyi baagala ntasobola kujjayo, naye era munnabyabufuzi omunene bamuweereza ebbaluwa y'omu ku basooka. Jjukira n'akantu kalina mu mubiri gwe takyasobola mala myaka. Y'omu gwe nali njogerako oluli ne mbagamba nti oyo nno essaawa yonna akaki kayina akantu kantu ki genda okanoonyerezeeko naawe ojja kamanya lwaki ayina akantu akamuli mu mubiri kakiipu kayirizi kaki. Yesu yeebazibwe. Mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Musumba Yenze Kango Enjo Gabriel ndi ne Stone M. Naye ebigambo bibyo gwalaba obuntu bwa banno ku Yuginawo TV bwe tusinzira okubeera nga tubaweereza. Twagala okubasaba nti musubscribinge, mulayikinge, mukomentinge. Era njagala kubajjukiza mu mwenna abalaba ng'oyagala Katonda n'omutima gwo gwonna, ng'olaba Katonda asinga ebyobugagga by'ensi, ng'olaba Katonda akusingira ennyumba eyo gy'oyagala okuzimba oba eyo gy'ozimbidde ebbanga n'ekulema. Njagala tuyimirire ffenna tupushinge enjiri. Mbeegayiridde ekintu ekisinga okubeera eky'omuwendo okuzimbira Mukama, okuzimba ennyumba ye ey'omu ggulu oba okuwona amagombe oba okuwona geyeena, kwe kuzimbira Mukama ennyumba emuweesa ekitiibwa. Okuzimba ennyumba ekuweesa ekitiibwa kwe kubuulira enjiri. Okubuulira enjiri n'obako n'omuntu gw'ogamba Yesu, n'obako n'omuntu gw'ogamba nti amadda ga Kristo gasembedde. N'olw'ensonga eyo njagala kubasaba bannyabo oba bassebo abandaba ng'owulira waali yagadde okubeera ekitundutundu ku bantu abazimba ennyumba yaabwe ey'eggulu, nga wali yagadde okuyimirira ne Believers on the Local Ministries, twagala kugula byuma ebigenda okubuulira enjiri ku crusades. Nze Musumba Kango gwe mulaba ngenda fuuka preacher nve ku ky'obusumba. Obusumba Mukama yaŋŋamba ngende ntandike ekkanisa ey'Ematugga as a foundation of his ministry. Era aŋŋamba nti nze omulimu gwange ogusinga okubeera omunene, Gwenga Kango ogusinga okuba very important, era gwayagala abantu banneegatteko tukole ffenna, mission 226 to declare revival oba second coming of Jesus Christ. oli mu kulangirira amadda ga Kristo. Gwe mulimu gwange. Era nze ekkanisa eyo gye mulaba ngizimba matiribona, naye njivaamu essaawa yonna nangirira omusumba omulala Mukama gwagenda okundeetera okubeera ng'asumba ekkanisa eyo. Kasita Kitugambako nga nva mu kkanisa nga ngenda nangira revival. Kasita mulaba nga nkoze ekintu ekyo mumanye nga bumanya nti amadda g'omusajja gasembedde nnyo. ogenda kulekawo endiga. Ngenda kulekawo ekkanisa, ngenda genda n'abagenda nga gw'owulira wakoowa ebyensi oyagala kutambula na Mukama, owulira wakoowa ebyensi oyagala kubeera na Yesu ono, ke kaseera bannyabo ne basseba bampuliriza tutambule ffenna. Ke kaseera tutambule ffenna tubuulire enjiri. So njagala kubasaba nti tuyimirire ffenna tugulire Mukama ebyuma. Actually tubigulira Mukama, twegulire ebyuma ebigenda obuwulira. Osobola obeera ng'oli bweru wa ggwanga nga tosobola kubeeramu muffe nga tutambula, naye buli kigambo kye tugenda okwogera manya bumanya nti kuliko ettaffaali lyo. Buli muntu agenda okulokoka kumanya nti kuliko ettaffaali lyo ly'okoze. Njagala tugule ebyuma. Ate ekyokubiri kye njagala okubajjukiza, bino nga byo tebiriiko kulinda
tekiriiko kulinda buli lwakusatu tulina okusaba n'okusiiba wano ku Rock ku Believers on the Rock Ministries Matugga mbeegayiridde tujoyininga okusiiba kuno eno nali badde ntegeka mu kibuga naye yo si Mukama gye yantumira ggwanga lyonna Uganda n'olw'ensonga eyo mbeegayiridde tetusobola kusaba lumu ne tusuula ebisenge bya Jericho abasajja baali abaweereza b'amaanyi basabira ennaku beetooloola emirundi 7 baganda bange bampuliriza mbasaba buli lwakusatu nga Mukama we yayogedde yampadde amagezi n'aŋŋamba nti gamba abantu bange buli lwakusatu babeere maaso gange nga beenenya nga basaba ensonga lwaki tusabye tuli mu kusiiba twenenya ku lw'abaganda baffe twemenenya ku lwa gavumenti twenenya ku lw'abantu ab'enjawulo abantu abavudde maaso ga Katonda ku lw'ensi ez'enjawulo ezitabannaabwe twenenya ku lw'ebintu byonna byonna Mukama akendeeza obusungu bwe atuddize second chance kati musango gwaffe ffe ate nga ffe abali mu kunyigirizibwa okwenenya ku lw'ebikolwa by'abali anti nagamba nti we gibanga emisingi gizikirizibwa kiki omutuukirivu kyayinza okukola omutuukirivu alina kusiiba na kwenenya ku lw'ebikolwa by'abali lwabalala ate ndo gw'okirabanga gwe yenenya ku lw'abali naye ate nga gw'ozimba foundation yo wenenenya ku lw'omuntu omulala gw'obeera olina ekikweyongerako at the same time ng'ovudde ku kyekweyongerako bwe wenenya ku lw'omuntu omulala oba n'osaba n'oyimirira Mukama akuviirayo kankubuulire nentandika obbirabirako ebyaddala njagala Mukama atandike okukolera abantu era njagala mbabuulire abantu bonna abagenda okusaba kino kyekyamanno buli muntu agenda okusaba n'okusiiba ku lunaku olwokusatu ng'ayimiridde ne Believers on the Rock Ministries gwe saba tosaba bibyo ogenda laba ekigenda okubaako nsabire bantu balala gwe sabira bantu balala ogenda laba ekigenda okubaako bwe nsabira omuntu omulala kuba obulungi gwe ogenda laba ekigenda okubaako ate omusabira obubi waliwo anyiizizza akunyiizizza omulokole anyiiga omulokole temunyiiga omulokole tanyiigira bantu akola atya tanyiigira bantu omulokole asonyiwa bantu so n'olw'ensonga eyo njagala kubasaba tuyimirire ffenna tusabe ku lw'eggwanga lyaffe Uganda njagala tuddeyo ku High Mountain gye twatandikidde ku kisaawa okulaba essaawa ebala ate yatandise okudduka essaawa ebala oluvannyuma lw'essaawa okumala okubala okuyiwa omusaayi kugenda kujja buli muntu alina essaawa n'ebyo byateekeddwa okukolera mu ssaawa eyo naye balokole tukozeseza ssaawa eyo tetukozeseza abantu bali mu kuzimba mayumba gaabwe nze nkubuulira amazima ga Katonda anti kati essaawa gwagimanyi wekka nalabye buli omu agimanyi gwogamba lwaki bakutonda ojja otuliira emmere anti gwagyogeddeko kati ffe bulijjo tetugimanyi kino kankikubuulire nabagambako mu paati zange ziri ez'eggulu ne mbagamba nalaba a table with purpose a person with purpose oba omuntu n'ekigendererwa kye buli muntu alina ky'alina okukola ku nsi naye abantu bakutte okwagala okungi nange sifa nga ndi muzigo buli muntu era akolerera kuba bulungi mu ssumba kyetaagisa naye nga tonabakolerera kufa kubeera nga toli muzigo sooka okolera eggulu ye Yesu agamba nti gwe noonya bunoonye bwakabaka bwange ebirala binakwegattako nabadde mbaga nti buli muntu alina 10 ku nsi buli muntu alina 10 mu ggulu buli muntu alina alimenti okugaggawala naye ffe nnoonya yaffe yakwemamaaza tunoonya byaffe gwe sooka onoonye ebya Mukama olabe ebyo we bijja ebya Mukama mbinoonye ntya nga nze okola otya kkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo saba siiba noonya Mukama n'omutima gwo gwonna leka ebyensinze mukazi wange anyirira nnyo mulungi era munoonye ntya Mukama era mwagala nnyo naye nze we nali nga nnoonya Mukama Katonda yali anoonyaamu akantu kamu kokka naleka ebirala byonna bugagga ne mbuleka naye nga sobola kuleka mukazi wange nentuka akaseera nendeka omukazi kasa naleka omukazi nenga nti omukazi gwe naawe nkuvuddeko oyagala kunnemesa ggulu Mukama omukazi n'amunziriza ne ssente n'azimpa ze nali njagala n'okutereera n'antereeza kati nyambala makooti masuuti eyali mbiri gongolo n'akanyiriro keeyongedde
Kambabuuliyeko waliwo ebintu ebimu bituyisaamu amaaso nga gwe tuyisa amaaso Katonda. Nze kati kankubuulire, last time back nalina TV. TV yange yali nnungi era nali ngikoleredde mpaka size okumala ebbanga ogigula, naye nga njagala wufa n'entebe mu nnyumba. Nga njagala mu nnyumba yange kakapeti n'ebirala. Nanti kye kyenkugambe buli muntu ayagala oba obulungi. Kati njagala ojje wano ekyokuyiga. Nakola ne bigaana. Ng'okola bukozi Ne bigaana. era nga ffe tukola. Kati mba ndi awo nga wajja omusumba nga ngamba nti nga mpulira eddoboozi nga lingamba kwata TV yo gigabira oyo omusumba. Akatevi k'oyinawo Kenyinawo k'okoleredde ebbanga okamuwe. Nimugala leero ggwe. Ani yagamba? Eddoboozi ggwe nvaako. Eddoboozi lyagamba Lyangamba nkakwate okawa omusumba zze. omusumba zze. Kati nga musumba ono azze yali ate Ate ng'ayina namu. nga oledi ayina Ekyasinga okunnuma. ebiri bagamba ayina yayongerwako. Ekyasinga okunnuma ekyo. Ne mugamba eddoboozi ggwe saagala kuwulira. Fa mu mutwe Fa gwange. mu mutwe gwange taagala ompunze. Olowooza sitegeera. Nze atalina ate nze abagaba. Omusajja yali kutenampa. Ate nga ngabira oli ayina. Kati ekizibu ekyaliwo nno kye kino. Mba nkyayogera. Nyine essuuti zange eza. Akabbulu n'akabbulaaka. Nga Mukama ngamba essuuti ya bbulaaka gigabe gye nnaakagula. Ne mugala lwaki simuwa eri ya bbulu? Olaba ya bbulaaka Gye nnaakagula. gye nnaakaleeta. Ne mugala nedda. Mukama mbadde njagala obeere mwenkanya. Obeere mwenkanya gye ndi. Nange njagala obulamu bw'okunyumirwa. Nange njagala oba obulungi ng'abalala. Awo njenjemi. Sigenda gigaba. N'ojemera eddoboozi. Nenjemera eddoboozi. Ye takunyega. Takunyega. Ng'akulinda. Nga wayita ebbanga. N'osigaza TV yo n'essuuti yo. Byonna ne mbisigaza. Wayita ebbanga. Muganda wange embeera yange yayongera okubeera embi. Nenzira maaso ga Mukama n'ensiiba n'ensaba. Ne mugamba Mukama nsaba onsonyiwe wonna we nasobya naye nkusaba onviireyo. Biri tokyabijjukira. N'agamba we nagamba we musumba gundi wa TV n'essuuti wabimuwa. Konze saabimuwa. Naye kati bimuwe. Nga bikaddiye kaddiye. Lwaki olemerako? Namubuuza nze. Lwaki olemerako nnyo? Lwaki olemezaamu? Kati wano waliwo abantu abaali balooseeko ekirooto kuno ku kyano kuno. Nga bamugamba musumba kango mu kino. Nenga takimuwanga. Bwe bali. Ola Katonda nze wembera kwa High Mountain. Mukama nnengeza abantu bange bonna. Annengeza abantu b'ensi bonna. Nkufuna bulungi. Bannange. Ki ekyatuukawo? Nakwata ebintu bino. Nembitwala nembiwaayo. Saagala nkulimbe nti nabitwala nga njagala. Era bye wali okyayina bbanga eryo. Nali nkyabina si bbanga teryali ddene. Ate wali tonayongerako birala. Wadde n'akamu. Nabikwata nembimuwa. Mu bulumi obungi. We namala obimuwa wansi nenfukamira wansi ne mugamba Mukama. Onjagaza ki? Onjagaza ki? Bye. N'omuviira. Nengenda. Nze osabirawa? Nze nsabanga bwe njagala. Wona wendi nsabirawo. Naye nnyina ekkanisa we nkuŋŋaanira bagiyita Believers on the Rock Ministry. Ati ngamba ogenze n'oyogerera naye. We namala omuwa ebintu bye nasooka ne nvaawo ne mugamba Mukama. Nze ngenze. Bye. Mbiwaddeyo. Era bwe namala okukola ekintu ekyo. We natuukire waka. Nali mpuliranga ndi fine mutima gwange. Ng'oli fine nekiva okukola. We nawuliranga ndi fine mutima gwange. Ne natandika ebintu byatandika okwekola. Ebintu byatandika okukyuka. Obulamu bwange bwatandika okutereera. Speed. Ng'omaze okugaba. Entebe nenzigula. TV nenjizaawo buli kimu nenkizaawo. Nentandika okweyagala. Katonda nanviirayo. Nayigamu kimu. Nayigamu ekintu kimu mu ekyo. Nti bw'obeeranga n'ekintu ekiganye. Ekyo ekiganye kigabe. Kankunyumizeeko omulundi omulala. Bwe mba nina essimu yange ennemeredde. Freezing nsobola ogigaba n'enfuna endala. Mukama yaŋŋamba mba ndi awo nga ndi ku High Mountain.
nga nengera mukama ngamba nno oyina okulwanyisa omwoyo gw'ekkomera konze ngulwanyisa ntya tunda ka politiko wali oguze plot nakifuma nga nkaguze side ze nakifuma eyo bwalayisirayisa obwo butunde konze mbutunde nkoleki butunde osasulira abo abaana abagenze mu kkomera bebasibye konzi sebo sibamanyi nabalabye bulabyawo sibakwano bange lwaki mbasasulira akasente kange akapoloti so baganda bange bampuliriza eyo yonna kanveeyo kubanga awali message n'awali ekigambo kya leero olwaleero wali mu madda ga Kristo ate ekigambo kya leero ekisinga okubeera eky'omugaso njagala kubajjukiza ku lw'okwegayirira ku lw'eggwanga kubanga waliwo omusaayi ogenda okuyiika mbadde ntandise okubanyumizaako ku musajja ono omukambwe ng'embwa wowo omunyankole kati ayimiridde bw'ati nze namulabye n'amaaso gange ng'omusajja ayimiridde wayimiridde bw'ati ng'awuliriza nalabye enteeseganya y'ebibiina bibiri ekiriwa n'ekiriwa ekimyufu n'ekya yero ebimyufu tulina bibiri ekimyufu n'ekya yero gendera awo nga waliwo okwogerezeganya nga bano bali mu matwale gaabwe ne bano mu matwale gaabwe naye nalabye omusajja nga mukambwe ng'ennumba nga naye alinda bulinzi bw'ati entebe y'ono gy'atuddemu amusukuma agweri mu bwanga agituulemu bamulangirire baagala kwebba lwaki ogamba ono kati ebyokutwala entebe mu bugundi mu bulungi yabivuddeko agala sukuma busukumi musajja nze kyenyinza okugamba twesabire bannayuganda twesabire era we tutakikole tugenda kwolekera akaseera akazibu wano wetulaga tugenda kwolekera akaseera akazibu waliwo amagomba agasituse ogusoto ogwo nagulabye nga guze ne gubeesinga mu senta y'ekibuga y'ensi yaffe Uganda nga guleeteddeko ebigambo bayita kufa nga gulina obusungu bungi ogusota gulina obusungu bungi gwagala kutta kufa kufiiriza gwatulumbye wano mu ggwanga naye ensonga lwaki ebyo byonna bigenda tutuukako kubanga abantu tuvudde mu kwagala kwa Katonda abantu twagala nnyo ebyaffe kankubulye ku lwakalulu kano eno ogenda kulaba abantu nga bafa nakubuza ekibuuzo sente baazigyewa omuntu oba omuvubuka najja ne biliyoni nga 3 natandika osaasaanya abo ebyabadde kolo nange nekugamba bye bazikola kati ate oba oyagala ki singa badde nga opposition yabadde esaasaanya abo twalibuuziza bazigyewa naye nga bandi bakkiriza okutuulawo ezo zonna ennaku ze baatudde kati bino bye byaddala bye biriwo ekiriwo ekyadda bye bazikola sente obuuza ki sirina kyembuuza yuno abuuzabuuza ebyekisiru Stone M nza nobagamba gy'obeera kasubi Yesu yeebazibwe amiina manyi bwe tuba twogera ebigambo bino tuteekamuko ku mwoyo w'amagezi either tetulina kgenda kalamba bayibuli egamba bya Kaisali tubye Kaisali nebya Mukama tubye Mukama kati tuli wano eno ffe kudelivalinga message ya Katonda si message y'abaana b'abantu naye ng'ekituufu mukimanyi ekituufu tukimanyi naye temusobola kyogera tukimanyi tetusobola kyogera ate era tusobola okyogera era tuli mu kyogera kubanga bayibuli egamba nti amazima galitufuula ab'eddembe naye omuntu yenna omugezigezi Yesu gw'ayagala tamala galoponkoka bigambo era tulabyeko ababiri okompoka nga bamaze ne babasiba nga tebaweereza ba Katonda siina kumala gasamayasama tolina kumala gasamayasama olw'okuba olina Katonda weesuula mu nnyanja ng'olaba amazzi nze ngwayonze ne mujja nga aliwo abansindikayo mbakuba bukubi
awo mba sikyakyusa ttama ddala. Kyekirala kyolabye mu ggwanga lyaffe okuva twayawukana? Kyendabye mu ggwanga lyaffe mbadde nkyabagamba ku gundi eyo. Kati waliwo okujjuzibwa. Amaanyi ago oba wanene Uganda bagamanyi. Amaanyi kyaga agajjuza. Waliwo amaanyi agajjuzibwa naye nga gajjuzibwa nnyo omuntu ng'ali mu kumalayo ng'omwezi guggwako, ng'omwezi gubonese. Simanyi oba amaanyi ago wano Uganda abantu bagamanyi. Nanti gezaako tunyonnyola tulabe. Tuyinza okuba kuliko abagoma. Edda nayinamu taata wange omuto n'omuntu omulala baakolangawo ku ssabo ewaffe. Kati ng'omu yakuguka mu kuyunga abantu amagumba. Bano abamenyese. Njagala kujja example eno okwagala okulaga amaanyi gano. Gano agajjuzibwa. Gano agali mu kujjuzibwa ebibiina by'ebyobufuzi. Kati nendaba omusajja oyo babeera bayunga wabeera nga akuloga okukutuka okugulu oba guko accident amagulu gamenyeke. Tusobole ofuna omulimu. Babala nnyo ng'omwezi guggwako. Okitegeera? Kati wabeera abala ng'ayagala okuyunga akuyunga ng'enjuba egwa ku makya ekawungeezi. Akuyunga ku makya n'ekawungeezi. Ku makya ng'enjuba evaayo ne webanga egwa wayungira. Lwaki we wali amaanyi? Kibayita abazungu bagiyita full moon. Era bw'okyogira mu bazungu abategeera obulungi ennone ennyo yeekanga n'okwekanga n'atya. Ekigambo full moon. Abamanyi obategedde? Kugamba agamba abamanyi olina ky'omanyi? Olina ky'omanyi. Kubanga waliwo abantu abakyuka n'okukyuka mu kaseera ako ng'omwezi ogwo gujjula. Full moon kitegeeza ki eri abantu? Ekigambo ekyo kigambo ekikozesebwa mu lulimi olulogo. Oluzungu naye olulogo. Waliwo abantu abaali emisambwa. Emisambwa managamba tubeera najjo gitambula nakati gitambula. Kati omuzungu ye yayagala okyanguyiriza n'okulaga abantu nti sibalina buzibu balungi n'okuleetera abantu okwetaaga okubeera emisambwa. Kati abantu abo emisambwa mu nnaku zinene olw'omuliro gwe tusaba olw'ebintu tukola tebakyalina we basula, olw'ebizimbe bazimbye tebakyalina nsozi. Luli basulanga mu nsozi, mu miti eyo, mu bibira, mu migga. Kati emigga tugizimbyeko amazzi, entindo, tukoze ekitaddeyo amasannyalaze, tukoze ebintu ebyenjawulo. Kati tubamulisa tubalabisa gyavaayo. Kati giri wano naffe. Kati mu kuvaayo baleeta jajja eno mu bantu gitambula naffe. Era gigezaako egimu gikujjo giwambibwa n'okuwambibwa n'okukyuka ne gikyuka. Negikola bate? Omuntu bw'ategeera omusambwa asobola okuguwamba n'agufuula gugwe. Of course. Ate ekyo naawe okimanyi bakikolanga bulijjo. N'owamba omusambwa? Kaakati abo be bano b'owulira bayita bano bani bano abavaamu amanyi wano vampire. Vampire. Wagiwulirako? Mbawulira mu firimu nze ng'omuntu wanagamba. Kati waliwo abalala babayita bano bamusege. Bamusege wabolovu. Okitegedde bulungi. Kati abo si bantu ate era weebali. Nze nabalabako ne side zaawe nakasajja. Akubulire nze nali mbeera nakasajja. Nze nali mbeera nakasajja. Kino kanti Gayaza nakasajja. Nakasajja. Ekibuga kyabaki? Kikyotegeeza. Ate ogambye abo abantu bawolovu. Kibuga kya misambwa. Ekyalo kye navaamu okujja wano eno nakasajja. Tugga okubuulira enjiri oba okuzimba ekkanisa nava nakasajja. Wali obeera gayaza nakasajja? Gayaza nakasajja. Giwasinziiranga? Nosengukayo? Kaakati wabalaba? Nja ndoota ekirooto. Nali ngenze kunuula kasooli.
Nakasajjaawo nakasajja nga ndi mupakasi Noola Kasooli ew'omusajja omu bwe nali nga Noola Kasooli nafuna okwebaka okw'amangu we saamanya we kwava otwo ne tukutwala kyokka nga ndi ku Cuba kati wekyantwala ne nnengera emabega w'omusiri gwa Kasooli ku Kiswa oli mu kirooto nga waliwo omuntu ayimiriddewo omwami n'omusajja n'omukyala naye nga bali mu kukola ebikolwa eby'obuseegu nga babikola bayimiridde saagala obuuza ebibuuzo bingi njagala owulirize abatulaba bayige ezo nzijja kumulamwa nenjogera ebifu wanyi microphone eno mugiraba nabagamba erimu omwoyo guli ogusinga obukyamu ogusindikiriza okwogera ennyo no tudde ku musajja waffe sooka otumalireyo omusajja n'omukazi nga bayimiridde bakola ebikolwa eby'obuseegu emabega w'ejjinja g'oli eno emabega w'ekisa g'oli eno balaba naye ng'omukazi muntu naye ng'omusajja si muntu ng'omusajja ki ng'omusajja musambwa ng'omukazi akimanyi nti omuntu gwali naye musambwa oba yali takimanyi kaakati nendaba nga wesanguwa wagenda kubeerawo obuzibu bwotayanguwa kukolaki kugendayo bali kuba tataganya mu ddembe lyabwe nasimbula direct anti owulira Stone M byayita eddembe yabadde ayagala kujja yagamba ku Sande agenda kujja kusaba naye nga ayagala kuwasaayo omukazi mu kyaki Stone M olina omukazi nkumanyi aliwa olina omukazi Kasu sirina mukazi akola ku Data TV mu firimu mugendeyo mu bulabe firimu bwe sirina mukazi kyo nakyo sooka okiryalinga empewo sirina yebazibwe tudde ku mulamwa kaakati nensimbula emisinde nenziruka nentuuka ku Kiswa kati waliwo enkola Katonda gy'amanyi okunkolamu sometimes nga ngenda ku masabo nga ngenda wa eyo enkola nagenda owulira nga ennyambadde tuvudde ku musambwa n'ogamba ko yangu woogendeyo bataase ngenda owulira nga enkola eyo ennyambadde kati enkola eyo ennyambala mbeera nga aliko siiru ey'obutalabika oba oyingidde okubeera invisible nentuukawo bwe nti kati guno omusambwa gwali gwagala nnyo n'omukazi nga gumwagala nga mukazi waagwo naye nga tegwebakanga naye nagwo kati nga buli gyakoma okugulomansinga nga obusimu bwagwo buyimuka obusimu kati gwamera n'ebyoya talaba nti n'obwongo bwasiriwalidde ku musambwa kati n'amannyo gaagwo ne gatandika okuvaayo eno munda emisambwa giba n'amannya ago agalinga ag'embwa kati ekyewuunyisa ng'omukyala mumanyi omukyala omumanyi nengenda nemuyita gundi naye amulira mu linnya lya Yesu ne beeta ne baswala omwoyo nampa okulungamizibwa nti seŋŋanga tebaddamu kugenda mu maaso nakigenda mu maaso naye omukyalo oyo ne mukyalirako ne mubuulira ne mugamba nti njagala Mukama okoleza ekintu ekikyamu ennyo naye njagala Mukama akubikkulire omuntu gwe wabadde naye ekiro olunaku olwo mu kiro nga weebase mukyala yaŋŋamba yaloota ebirooto bingi asobola n'okujja n'ajulira by the way wa muno ali eyo enakasajja kyaliyo teyaddamu kusinkana muntu oyo naye obulamu bwe bwakyankalana musambwa gwamunoonya gwatta omukisa gwe gwamubonyaabonya n'ebirala lwaki nkuwadde ekintu ekyo omuzungu mu ddogo lye ery'ekika ekya waggulu fuluumuunu kitegeeza okujjuza omwezi ogujjudde mu Luganda naye ate mu lulimi oluzungu olw'abalogo abasajja abalogo ab'amaanyi kitegeeza okujjuzibwa amaanyi
Kaakati waliwo abakulembeze bali mu kujjuzibwa amaanyi mu mwezi guno gugenda genda okuggwako awo mu wiiki ey'okubiri bamaze okujjuzibwa amaanyi. Mu mwezi ogwokubiri ogw'omwezi gw'omwenda bagenda beera bamaze okujjuzibwa amaanyi nga n'okuyita obuyisi bw'ati abantu bafa. wane waffe abasajja bagenda beera batambula waati nga n'okuyitako bw'ati agende wali abantu bakutuka ne bafa. ng'amaanyi ge gano ge bali mu kujjuzaawo. Bali mu kujjuzibwa. Naagadde okubuuza ejjo lwabadde olunaku lwakutaano naye kakodero ki lwaki ebivulu byabadde bingi eby'abana bayimbi b'ensi twadde n'ebivulu mu Kampala almost oba bina? Kati amagombe gagenda yongera okutegeka ebivulu ebyobuseegu n'ebivulu byonna byonna bye bayita mu luzungu secular music bagenda kweyongera okutegeka mu kaseera kanene akakazibu ke tulimu akakazigizi ke tulimu kubanga balina okusinza amagombe gongera amaanyi. Lwaki kijja mu sizoni ng'omwaka guggwako? Kangezeeko kitereeze. Omwaka nga guggwako ebivulu bitera kubeera bingi naye ejjo kyasusse. Era n'omwaka nga guggwako abantu bafa nnyo. Ekyo nakyo badde okimanyi? Endwadde zeeyongera abantu bafa nnyo. Nakyo lwaki? Kansooke mmale okukinnyonnyola ennyo. Waliwo entebe ze nali mgezaako kubagambako lumu nja kudda ngenda basomesa ku 7 throne. 7 what? Throne. Entebe z'obwakabaka omusanvu. Obwewa? Obwamagombe wageena. Obwamagombe. Kati eno entebe ya laavu n'entebe ya entertainment. Kati sawa zineno bazaagala nnyo okuzisinza. Kubanga zigenda gaba obuganzi ku bakulembeze, zigenda gaba obuganzi ku bayimbi, zigenda gaba obuganzi. Naye ate entebe zineno gye bakomo zisinza zigenda na musaayi. Ke kakodyo ke batatugamba. Ke kakodyo ke batatugamba. Kyekivula ebivulu bigenda yitawo bingi. Era kivula omuntu yenna andaba ng'okyalaba secular music oli mu buzibu. Nemba nina okubalaba ngoberera ekigenda mu maaso. Ndabe bano bakoze batya amataala gaabwe, bano bakoze batya. Naawe ogakole ki? Ogakozesa ki? Nze njukiramu ye industry gye tulimu era. Anti era naawe nkulaba oyogerera firimu za Katyuni naye Katyuni magombe. Atya. Katyuni. Wali olabyeko ombwa yawe eyogera. Anti babiteekawo. Kati kankubuulire olaba ebintu byemulaba mu firimu. Bali abasajja nabagamba abazungu balaba nnyo mu nsi y'emyoyo okusinga mmwe. Balingizaayo. Kati alaba ekintu ekinaabaawo mu maaso eyo n'akiprogramminga n'akireeta mu buliwo essaawa zinene ku firimu. Naye wagenda oyitawo ebbanga nga kituufu gye kiri. Okimanyi nti nze n'emmotoka ezoogera nziraba. Zino firimu. Okimanyi nti nze n'emmotoka ezoogera nzisanga mu kkubo nga zitambula. Wano already weziri. Emmotoka neekugamba nze bangula na musaayi. Emmotoka neekugamba nze ondaba ntiye. Mbasaddaaka mukazi wa waka. Mwana wa waka. Kansooke nkutegeere bulungi. Zino firimu zange zenkola. Oba kale firimu zaffe ze tulaba. Bagenda ne bakoppa eby'omu maaso. Oba biba planning. Ebigenda okubaawo. Ne babisooka bituulako mu firimu nga tebannabikola. Kati awo deni ne bamala mu maaso ebbanga we lituuka ne bapulogulaminga ne babikola. Pusi zange zenjogerera nga zoogera. Okimanyi nti yo pusi eyogera nakati teriiko bya mu maaso. Nga sigiwulirangako wano mu byaddala ng'eyogera. Pusi. Abantu bonna balota pusi mwoyo gwa monitoring ye kamera y'amagombe pusi. Biri bakola firimu kusanyusa abaana bakulage nti emmoloka eyogera. Kyawe wacha kyogamba nze wenkola nga mbazinira abaana abo tebanyumirwa. Nenkola nga nzina mwawo tebanyumirwa. Anti baba bakulanga katuni. Kati kankubuulireko ekintu kimu muganda wange. Ebintu ebimu nze nalaba Katyuni olunaku lumu yali eyogera. Katyuni yali eyogera. Abaana bali baziraba bwe bati. Omuntu yajja mu ofisi yange. Kati we yatuuka mu ofisi yange n'atuula.
baba balaba katuni we bati omwoyo gwa katuni ne guva abaana nga balaba katuni omwoyo ne guva mu ne guyingira mu mwana kati omwana omulala agamba ne ekibwe ekyo kikuyingidde ono akirabye omwana obwana oli naaseka kati nze ndaba akatambi ako mugamba ndeetera abaana bo babiri nga si firimu olwo ali mu ofiisi yange mu buliwo nga baali mu ddiro bali nga balaba firimu nandeetera abaana be babiri yagenda okutuusa wano abaana be babiri oli gwe kyayingidde no ne yalabye ne mugamba baana mwe muli mutya tuli bulungi oli otya gyendi waliwo ku mmwe yayingirwamu embwa nti ye yayingira ono yebazibwe Yesu otyo omwana omu yagamba yayingira oyo konzi yavaawa yava mu firimu nze laba amasikyalaba katyuni ne mugamba wamma takyalaba katyuni ono omwana nti ye takyamulaba yagamba mbwe embwa yavamu neyingira ono ne mugamba kituufu ng'ono omwana yalwala amera obwoya kumukumu ku mubiri gwonna mubiri kambabuulireko ebintu bye mulabanga ebyokusaaga bya ddala era njagala kubagamba mmwe baganda bange bampuliriza ng'okyatwalibwa ebintu by'ensoola bye firimu zenkola mbi kyenkomyeko kyekyo kyenziza okusomesaako kyekyo firimu zirimu emyoyo era kankubuulireko era olaba omwoyo gwe gutambuliramu ekyo lwaki bakikola ekyo ekintu abantu bagenda kwefumisa embuto waliwo ojjukira abasajja abali emyoyo abali ebyana bino ebiva mu mbuto z'abantu olubuto muggyemu olubuto waliwo abasajja babirya abasajja ba luminati bali ebyo ebyana ebyo bisaayo ebyo abantu abakazi bye bajjamu embuto emyoyo gyabwe gyaba abaana jjukira guba gumaze okufoominga omwoyo waliwo abo abaluminati abagirya bagirya bino ebintu mwe mulabanga byokusaaga mumanyi lwaki nze mugenda kulaba nga ŋŋenda nnyo maaso lwa nsonga emu nti nazuula emyoyo era ngimanyi wegyekwese gyonna ngimanyi emyoyo giri mu firimu z'abaana zino zokka oba zonna awe ŋŋenda kati basindika firimu za laavu buno betuyita love story simanya babuyita batya buno firimu abawala abato bana ba campus high school movies basindikamu amaanyi aga laavu kati obwana ne bufuna okwaka kati bumala okufuna okwaka mugenda okumaliriza ng'akaana keegasse nga kafunye olubuto okwaka kiri kitya okwaka tomanyi kwaka bana balokole bakimanyi temumanyi kwaka bakumanyi kati bwe kafuna okwaka nga kafuna olubuto we kafuna olubuto nga kamaliriza kakoze eki kavudde ku ssomero kati nga bana baluminati bali emyoyo gy'obwo bwana emituukirivu bo kye babala kyekiva olaba ebivulu bingi bategeka kati olaba ennyimbe ezo zaalibadde simbi mu balokole naye ebyo byonna byonna Mukama lwaki yabikyawa kubanga bibeeramu ebintu ebyo kati kankubuulireko babeera beegatiragatirayo balina enkola gye bakolamu abantu baagala emisaayi egyo waliyo be bayita abakuŋŋaanya emyoyo solo collectors babeera n'ebisawo wanene emabega ku mugongo bali mu nsi yamu ng'akwata omwoyo n'agusibira mu kacupa n'aguteeka mu nsawo ye emabega kati n'agitwalira bali abagirya abakulu ba Illuminati kati gwe n'osanga omusajja ng'ayimba kipempewo kati nga abantu bamwagala kumbe alina okwagalwa kw'abantu 1,000 omuntu omu konna yakulya nsumba tutandikiraawo kankubuulire ensi y'omyoyo eririyo ensi y'emyoyo yaddala baganda bange abandaba era abampuliriza nga maliriza njagala okubaga nti waliwo essaawa ekoleddwa ŋŋenda kukomawo n'ekitundu ekirala olunaku olulala lwonna
nga nyongereza ku ssaawa eno nga nyongera okwongera ogitemaatema gy'oli obulungi ogitegere bulungi essaawa etuuse omulokole okole ky'oteekeddwa okukola essaawa eno kyetegeeza etegeeza okufa n'omusaayi naye ate essaawa eno etegeeza nti essaawa etuuse omulokole okole ky'oteekeddwa okukola essaawa etuuse gwe atali mulokole ampuliriza ebigambo bino nolokoke essaawa etuuse okize amazima gano obona okufa kibwatukira njagala kusaba nga mmaliriza yatula Kristo okubeera omulokozi wo era tukwaniriza ku Believers on the Local Ministries twagala abasumba bagenda okukula okuyimuka okuweereza Katonda tubaaniriza abagenda okusigalawo nga baweereza nga tugenze mu revival betugenda otambula nabo okulangira revival kubanga tugenda kikola I don't know bagwo ogenda tukwatirako oba togenda tukwatirako naye omulala agenda tukwatirako oba tukwatiddeko Katonda agenda tukwatirako tugenda kulangira revival kakati njagala kubasaba mwenna abampuliriza mujje mutujoininge tukole timu ennene betusindise Masaka bagende Masaka betusindise Kampala bagende Kampala betusindise Busoga bagende Busoga betugambye agenda mu America bagende mu America abe Canada bagende Canada tulangire revival Mukama atuwadde obuyinza obwanganga emyojo obisiyaga Mukama atuwadde obuyinza obwanganga emyoyo gy'obukaba tugimale ku nsi kuneeno so wobera ngwagala okuyimirira ne Pastor Kango njagala okusaba nkubira ku namba yange y'essimu eri 779 300 41-2 nkubirako era subscribinga kweno channel wobo yagala okugoberera services zaffe ezoku Believers on the Local Ministries live stream ku YouTube channel wandika mu YouTube channel yo ekigambo Rock International Ministries Matugga ogenda kubeera otusisinkana buli lwa Sunday tubeerako live okutandika ne sawa 4 okutuusa sawa 7 n'ekitundu oba 6 kitundu tubasaba mutugoberere mutandika oku experience ng'obulungi bwa Katonda era njagala nga maliriza nga bagamba nti sabira abaana bo sabire eggwanga lyo owone abantu bokufa kibwatukira mu musaayi guno ogenda okuyiika olunaku olwokusatu tubeerawo ku Believers on the Local Ministries nga tusabira ensi yaffe Uganda abakulembeze baffe ebintu byaffe byonna ettaka lyaffe kwe tulinnye emmotoka zetuvuga buli kimu kye tukola tukisabira ku lunaku olwokusatu mujje tusabe oba oyina ekkanisa gy'osabira oba toyinaayo ku lunaku olwokusatu jangu tusabe ku Sunday ku kanisa gy'osabira mujje tusabireko ku Rock International Ministries oba Believers on the Rock International Ministries ekkanisa ya Musumba Kango esinzire Matugga nze Stone M Silver Fox ka sibulire waneeno mpozi nga Musumba ina akatalekeka ku bigambo ebyo sina katalekeka okujja ku kyenkusabira kimu Mukama akunjagalire Mukama akunkumbire kale tusisinkane mu video eddako owooluganda weyongere okusubscribinga abaliwo n'abaliddawo mutujjukiranga ne Yuginawo TV akuume waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugumu litandise